Gakano Dr. Kizza Besigye akyawera ennemba n'emisango egitali gimu ababaka ab'oludda oluvuganya gavumenti bawubyeko olubu lw'ekigere mu kkomera Luzira ng'era eno bakoberezaayo essaala. Besigye wano wasinzidde n'alabula bannayuganda ku kibbattaka ekisuse mu ggwanga. Omusasi waffe kati tuseeko ebisingawo. Ababaka ab'oludda oluvuganya gavumenti olwaleero babisizzaamu engatto ne boolekera ekkomera ly'e Luzira okulambula ku Dr. Kizza Besigye. Bano basoose kumusabira okuyita mu bizibu by'okumuggalira. Ow'oludda oluvuganya gavumenti Winnie Kizza gwayisizzaamu obubaka bwe eri bannayuganda abayisiraamu n'abaagaliza bayite mu bijaguzo byabwe ebya Idi mu ssanyu. Dr. Kizza Besigye alabudde bannayuganda naddala eri abo bakibbattaka okubeera abeegenderevu nga bawandiisa ettaka lyabwe. Alina obulumi lwakubanga nti message ye yali awaddeyo ku basiraamu tebagiwaayo, bagiwamba ne bagamba nti talina ddembe oba talina buyinza obuwandika kintu kyonna nakiwaayo eri abannayuganda. Ensonga y'ettaka Besigye agambye nti kirungi abannayuganda tufune ebiwandiika ebiraga nti tuyina ettaka, naye twerinde okulaba nti abantu abatuleetedde amakulu amalungi agagamba nti tuwandikise ettaka lyaffe mu mannya gaffe bayinza kubanga balina ekintu ekirala ekyokubba ettaka lyammwe. Kati bw'oba ng'oyagala kufuna ebipapula ng'oli mu kwewandikisa owandikisa ettaka lyo, manya ki ge batadde ku bipapula ebyo. Wabula Besigye mwennyamivu ku bungi bw'abasibe abali e Luzira kubanga abasinga tebatwalibwanga mu kkooti so singa batwalibwa baba basobola okwewozaako. Wano wasabidde gavumenti okutunula mu nsonga z'abasibe abali e Luzira. Luzira prison lwe bagizimba yali y'abantu 600 naye kati basuuka mu 3,000 abali mu kkomera wano. Agambye nti tuweeyo eddoboozi lye mu parliament okulaba nti gavumenti ekisooka abasibe abali wano waliwo abantu abamaze ebbanga nga bali mu kkomera ebyabwe nga tebabitwala mu kkooti. Okusinziira ku mwogezi w'ekkomera ly'e Luzira Frank Baina agambye nti Besigye wakuumirwa mu kkomera n'obukuumi obumala okutuusa nga emisango egimuvunaanibwa nga giwedde. Wherever they want him, we shall take him, but mindful of his security and the security of those around him. Besigye aweera ennemba n'omusango ogw'okulyamu ensi ye olukwe nga kigambibwa yeerayiza ku bwa pulezidenti ekintu ekimenya amateeka. Joanita Mbabazi, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.